buli 3 omwezi ogw'omukaaga lulambiddwa ku kalenda ng'olunaku olw'okujjukira abajulizi ba Uganda. Wabula olw'ekirwadde ekya COVID-19, abakulu mu Ekereziya baawaliriziddwa okwongerayo ebikujjuko by'okuzza olunaku luno eby'omwaka guno. Akulira olukiiko lw'abepisikoopi nga ye musumba w'essaza ly'Emityana Anthony Zziwa ayongedde okunogaanya ensonga eno. Zziwa asinzidde mu kitambiro kya mmisa ky'ayimbye ng'ayita ku mukutu gwa TV. Nkakasizza ebyalabikiddeko mu mpapula z'amawulire olwa 3 Juuni tetujja kulamaga ennamugongo olw'embeera gye tulimu. Ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Reverend Dr. Stephen Kazimba Mugalu neetayawukanye na munne bwe balyowa emyoyo. Nga bwe twasaba ku Pasika kubanga wekyaliwo obulwadde tetujja era mu ngeri yemu gye tujja okusaba ne ku lunaku lw'ennamugongo lw'abajulizi. Tujja kubanga tusabira mu maka gaffe oba pulezidenti wanaabanga abayiboobulamu balungamizza, tuyinza okusabira mu kkanisa z'ewaffe eyo ku lunaku era nga tuli batono naye ng'okusinga tujja kusabira mu bitundu by'ewaffe. Bano era bakkaanyiza nti kuba kukema Katonda okukuŋŋaanya abantu abangi mu kiseera kino ng'eggwanga liri ku bwerinde obw'ekirwadde ekya COVID-19. Ne bwe tugamba nti olwaleero embeera karantiini aliwo aggiddwawo, tetulina budde bumala kati kuteekateeka nnamugongo oyo. Ekyokubiri, abantu bangi abajja e Namugongo bava mu nsi nnyingi ez'ebweru, nabo tulina okubalowoozaako n'embeera gye balimu. Kyokka Ssaabalabirizi Kaziimba Mugalu aliko amagezi g'awadde abakkiriza ku ngeri y'okujjukiramu abajulizi. Tekitegeeza nti bw'obanga tosabidde wali Namugongo wennyini Katonda tawulira. Kifaanagananga kaakati lwe tujjukira Yesu lwe baamukomerera ne tutambuza ekkubo ly'omusaalaba nga tuli eno, nga ggwe oli awo e Madudu, waliwo ali e Kyankwanzi, waliwo ali awo e Mbale, waliwo ali wano e Gindi. Abo bonna naye era Yesu tumujjukira. Abaekereziya bategeezezza ng'abakulira amasaza ag'enjawulo bwe bajja okulungamya mu kusaba okujja okukwatibwa mu bitundu byabwe bye batwala. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.